Ya tubaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe nga ngenda kusaba osubscribing era olikinge ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe. Kati gwe mukwano gwange eyasubscribinze nawe atanda subscribing ngenda kusaba osubscribing kuba ngenda kuba nkusomesa eddagala ery'enjawulo ndikulage ndikubuulire n'amannya gaalyo. Kati mukwano gwange gwe atulaba ku channel eno, omuti ogwo gw'olaba ku screen yo oba vidiyo eno gy'oli mu kulaba eddagala ly'olaba essaawa zino, ndakusaba olikinge. Omuti ogwo oba akati ako oba ekifaananyi ekyo ky'olaba ku screen yo, omuti ogwo baguyita akasaana gwe mukwano gwange. Omuti ogwo gw'olaba ku screen yo gwe bayita akasaana. Ndakusaba osubscribing. Bagayita akasaana gwe mukwano gwange era endabika yaako ya njawulo ku muti gwe bayita omuti ogwo baguyita omweramannyo gwe mukwano gwange. Akasaana ka njawulo ku mweramannyo nti omweramannyo amaggwa gaagwo gaba meeru era gaba ga white oba mu bufunze gaba ga white oba nga meeru gwe mukwano gwange. Naye akasaana amaggwa gaako geefaanana n'ekikolo kyennyini, kaba n'obumuli bwa yellow nga bw'obulaba awo, kaba n'obumuli bwa yellow, kaba kati nga kalina obukoola butinitini era amaggwa gaako gaba matonotono okusinga ku g'omweramannyo. Ndakusaba osubscribing. Tugenda kuba tuyiga eddagala okulimanya amannya gaalyo n'enfaanana gye lifaananamu. Subscribing, olikinge era okomentinge ku ddagala ly'oyagala okumanya. Ngenda kuba ndikolera oba ngenda kuba nkukolera vidiyo y'eddagala eryo ly'oyagala okumanya era ogoberere. Subscribing ojja kuba olifuna bulungi nnyo nnyini ddala.